Pastor Bujingo bw'ati bw'alabise ku mazaalibwa gwe olunaku lwaleero surprise birthday amaziga abuze kugamala mu kiwanga ebyo n'ebisingawo bikwetedde olunaku olwaleero ate ye yali DJ wa Alien Skin omukulu DJ Ryan the Chosen kyaddaaki avuddeyo n'ayogera ku nsonga lwaki omukulu Kimenke yasobola okubanga ayabulira akabiina ke oba camp ye eya Fangon Forest. Kandi Ryan agamba Alien si muntu mulungi nti ne ku show ye gy'ategese wali ku Papa's DJ Ryan the Chosen Alien yamukubira essimu n'amugamba nzigyako ate nga y'omu ku bayimbi be yali ataddeko ate nga be baali abamu ku basinga amaanyi. So ebyo n'ebisingawo byenkoledde Chosen the DJ Ryan ayogeredde ebigambo bingi nnyo Alien Skin by'osaana okuba nga naawe ogenda kuwulirako naye mu maaso ogenda kuba mbikuwa ate tusobole okuba nga tutambulira ddala mu n'enkujukiza likinga video nga bwe enkola yaffe wano ku Wonderboy UG subscribinga ate oba oli awo tusobole okuba nga tutambulira ddala mu nkujukiza mikwano gyaffe be tutambula nabo abawanda jazes abanono balina emijoozi okuva wali ebweru w'eggwanga abakulu bano bagamba nti yonna gy'osinzira okuba nga otulaba buli kimu kisobola okuba nga kitambulira ddala bulungi nnyo singa osalawo ate noba part of us n'enkujukiza mikwano gyaffe aba International Conference on Maternal, Newborn and Child Health. Kakati banono bakugamba nti wali e Canada ne kusomeza biri 324 omwezi ogwa August omwaka ogujja bagenda okubanga bo ababeera ate nga agenda kuba musomo genda okukwata abantu ab'enjawulo era nga genda kuleetebwa abakugu mu nsi yonna abanono nga bagenda kuba bakutendeka ku nkuza n'endabira y'abaana bato. Kakati bakugamba byonna osobola kubikola naye if you want to be part of this $380 ate buli kimu nga kitambulira ddala bwamu ate naawe nobeera part of this awo wenyini nenjagala tutandikirewo mu mazaalibwa ago agolengera side awo omukulu Pastor Bujingo bw'ati bw'alabise ku lunaku lwe era nga bingi byasobodde okuba nga yogera neyebaza abantu n'okusobola okuba nga abamubeereddewo mu bbanga lino. Kakati akulukusiza amaziga era nga eddakiika eno yennyini njagala mukuwa then bwe nnaamala nja kubeerawo still omukulu DJ Ryan the Chosen ate owulire akaka kateredde omwami Alien Skin. Kale kambikuwe ate atujja kuba tweyongera mu updates ezigenda okuba nga ziddako.
ensonga right now ya show yange tegese passport wano tuwaneno this Friday digital and live passport experience yange basa mujje mumpagire kyomanya abaziba mpowinga mulabanzi munaye nzinga nzikola ya kutano so musubire kyamaani nnyo abatwatusizamu nnyo obusungu bungi nnyo byakulabisaamu nnyo abagamba tetusobola ninga tulina okumanya Friday kubanga nsubira oposi yasobola okumanga ndiko ne alien skin alien skin ko olunaku olwo ali bukta ali wala tujja kubeerawo so nenkyusaamu ukole tubayeze muziriko Pastor Bugembe ne Gaza naye babanga yagambye kuonako tujja kusobola kubeerawo tusaposinga mutwaki kubeerawo kwazo nshonze nga nzikola nga taliiko babi banje ababazi bakyuka yabe nakosa kola last time yali sine kosa ne kulune so babanga tujja kubeerawo tusobola mukosa kwaki kubeerawo bene cha fangoni bantu agobeddwa nze tebanga ko tejja yangambe kupa mu fangoni ngobanga ko yasi kwacha ndabanga inokola ki ogoba kange n'ekita tewagobwa tubangobanga kupanga agobwanga kwa mfano yasi nze negoba personal issues in skin ufunze gwe wegoba ate ensonga yatongula si mukazi wanze yabakazi sibeerako nnyo ensonga kale gamazima ensonga yanziwa skin kubanga sikyakola naye tasobola okukola ki okukwatagana mumu kyogedde ntya at the end kyagana okukola ki di buland ne buland kyalina tesobola kukola ki esobola gatta munene nange ndi munene sola bingi lijasigana litukaligwe nkuwaddeko ekyo naye nga sina buzibu naye kyali wange kubadda nga sitanafuka nga nze ndisita so we are friends basita bali mu kukwatagana yes just kyagana ensonga ezanga kwaki kukwatagana just kyaba okay respect bisebisinga yekwaki niwanga oli wakabi nange ndi wakabi kwanja mwembanga nga tumeeting nze mu kifo njanzi mambo wakabi ate nawe wawo kwaki wakabi so mugomazanga nga mukoze kinga mulemaganye nga mwawukanye sali za mu yalita kwa kiti like gambi nzo kubanze nayo musuubira tuwakabi otegera nga si wakabi obenga amanyize ndi wakabi ate nga si wakabi respect era yaliwawo kati awo tutwaye mukwatagana like omuntu kwa respect fango ni wali mukozi oba wagenda kubasita ng'owerekera mu yiwe fango nali mukozi nenga omukozi alina brand kubanga era sijja kugamba nti fango yefudde sita no mbadde star before what before fango mbadde star before companies zimuzinkola ki zakabi yes mbadde kyendi ngera bonsa ndije banda chosen ndiyo tegera kinga kugamba nti eno experience ya kumeka ya kutawo kiminzi ntobye nnyo okola mu industry ngati nga nchikolerera yes nali mukozi mupango ne still na brand ngalo ku respect ya digital yani ndiwe tufuma tugeze kukola nze njimuwa kuba ya mukama wange so that komyewo just nga just tuli mugunza village eno tukawo respect ngeje togera mu kisinze mutanyigama ngeje ogede nange singe jojo kuganira nani n'abana abali awo kupango kitegeera kuba omuntu asinga munne ki tumekanya myaka n'okunanze mulimu gwo bali kusasula bulungi ng'omukozi ate nandivuddeyo tegeza niyo byensasula nabyo gwe tuyagala ssente ekyakujje mufango byakujje. Okay, kale tukyagenda mu maaso Kawunya 360 tugenda kola mu kusente z'abakama baffe katono nnyo olugero muluwulidde olwa fango ni bwe tubigenda mu maaso kasooke neetolole mu small time then tukomewo twongere okuba nti tukwajja emboozi.